الحمد لله والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى هو محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه وبعد mpozwi twasigaza emiteko jaffe egy'eshiriki la akbaru aqsamu shiriki la akbaru arbaa eminene emiteko gya shiriki omunene ena twalaba shiriki dawa shiriki w'okukoola ekitali Allah ng'okisaba ne tolaba shiriki niyya ng'olina ebiruubirirwa mu mutima gwo naye nga olaga nga ali ku ddiini naye nga olina ebiruubirirwa mu kyo ng'okola ibaada naye ng'okolera olina ebiruubirirwa byo kati ashiriki taa shiriki taa yaliwa wa huwa taatu ghayrullahi fi ma'siyati llahi nakyo kwe kukeera enkya n'ogondera ekitali Allah nga kigambye okukola ekikolwa ekikyamu fi ma'siyati llahi mu kujeemera omutonzi okukola ekitali kya mutonzi nga ekigambye kikola mu kujeemera omutonzi bwe muteeka okwokusatu Allah kyava agamba qala ta'ala Allah agamba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah abantu nabo bafuula bakabona baabwe baulama baabwe abamanyi baabwe abaaliwo bakabona babafuula andada bakabona babafuula andada ababakulira mu madiini yani omuntu waba mumanyi wa ddiini ekiseera ekyo abaali abamanyi abo baali bakabona abo nga be bakulembera abantu ne babafuula andada min dunillah babafuula arbaba babafuula bakatonda min dunillah tebalaba mu kusussa ennyo okubafuula bakatonda bo ate bo bennyini bali be bafuula bakatonda ne babagamba nedda bannaye mu ntegeera yaffe gye tutegeera nga ffe abamanyi walmasihu bun maryama ne masihu bun maryam naye si muntu wabula mwana wa katonda nabaate ne basukkulumya bennyini ate abamanyi mu ntegeera zaabwe bo we baategeeranga bo ne baleeta entegeera zaabwe ne baziteeka mu bigambo by'owekitiibwa Allah ne bagamba Isa ono mwana wa katonda nabo ne babitegeera bwe bati abantu ne babalemaliza ku nsonga eyo olw'okusukkulumya abantu abo bano abagoberezi bo basukkulumya bamanyi ate abamanyi ne basukkulumya nabbi abamanyi bennyini ate nabo ne basukkulumya nabbi ate ne bamufuula ki katonda naye nga wama umiru bonna tebaalagirwa bonna nga bw'obalaba bano abagoberera bamanyi omumanyi kyagamba taddamu mulimu omuntu agamba nze omumanyi wange kyagamba siddamu ne bwe bamuleetera obujulizi nga bulaga kyaliko kikyamu yagamba nze seeka wange yaŋŋamba yagoberera seeka tagoberera Allah kyagamba yani tagoberera kituufu kijjibwa mu Qur'ani ne hadisi z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kati oyo omumanyi gw'oba ogoberera oba omaze omufuula katonda kasita obujulizi bujja nga bukulaga ekituufu gwe n'ogamba nze seeka wange yagamba ate nze seeka wange wagamba siddamu oba oyo seeka omufudde arubaba kulwaki bakuleetedde obujulizi obulaga nti ekintu kiri haramu seeka we yagamba kiri halaali nti tebeddira mbuzi tebeddira nte bagirya gwate olina seeka we yagamba okusinziira toyina girya oba omaze omufuula Allah kubanga ye Allah yahalaalisa ate ye seeka agaanye n'olw'ensonga eyo bwe bakuleeteranga obujulizi togamba nga seeka wange wabula obujulizi kyekikulu seeka ono byayogera byonna abijje mu Qur'ani kubanga baseeka batuuka ebiseera ne bafuuka nga abalina endowooza ey'obwakatonda abakkibwako obubaka n'ayogera awo ebigambo bye ne bikwatayo abantu ne babigoberera ng'ate bikyamu tebiriiko bujulizi ntegerekeka nga ne babigoberera nti seeka gundi yagamba olw'okuba balina bye banoonya baagala okusanyusa abantu ne boogera ebigambo ebiwoomereze ebiddiriza ku mateeka gaani g'owekitiibwa Allah kadi ittakhadhu akhbarahum bafuula bakabona baabwe
ababakulembera n'abakulembeze ba ulama baabwe arubaba bakatonda min dunillah ne bava ku Allah ne bagamba nga ne babagamba Allah agambi kati ate bo bano ne babagamba awal masih ibn maryam ne masiha ne nabbi Isa si nabbi wa Allah wabula kuki naye nyini Allah ne babagamba yeke nyini katonda naye nga ate wama umiru bonna tebalagirwa illa okujjako liyabudu bonna basinze ow'ekitiibwa ilaha wahida Allah omu yekka la ilaha illa hu atali asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako ye subhanahu yayawukana Allah amma yushrikun nebyo bye bamugattako abantu bye bamugattako mu bamaseeka omuntu n'amugattako ye n'agamba nze seeka wange kyagamba siddamu seeka wajjeewa mubuuze seeko ngambye ekigambo kino nayo jjeewo obutuufu bwakyo kubanga seeka tategeera tetutwala ntegeera ya seeka ebigambo byonna biddizibwayo okujjako eby'owekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye byonna kasita bitabaako bujulizi tubizzaayo seekawo kyagambye akijjeewa nabbi yakyogerako atya awoomezza bigambo neyefuula amanye ennyo n'olw'ensonga eyo okumufuula ilahu n'agamba wa shiriki mahabba ne shiriki mahabba oyo sigenda mulwako wahuwa nakyo kwe kubanga omuntu yenkanyankanya obwagazi bwe mu kwagala Allah n'okwagala ebitonde ebirala qala ta'ala Allah yagamba ow'ekitiibwa wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah ne mu bantu mulimu abaagala man yattakhidhu min duni llahi abeeterawo ebintu nga babyagala nga we bandyagadde Allah naye nga ne Allah ye mutuufu w'okwagalwa andada yuhibbunahum ka hubbillah n'olw'ensonga eyo ndowooza awo we tugenda kudda ku shiriki la asgar shiriki omutono